Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njala tutandika ekigula lugi. Ekigula lugi kyekiriwa. Njagala ekigula lugi buli muntu yenna kwata Facebook yo 1. Kwata Twitter account yo 2. Kwata Snapchat, Instagram. Buli kyowulira nga bakiyita social media account yo ng'ogirina kebere WhatsApp. Njagala okyuse status yo teke ekifaananyi kya Kyabala Robert Ssentamu ng'otaddeko n'ekigambo president elect. Nkiddamu oba mbasaba. Tulina tactics nyingi ezisobola okuba Yoweri Museveni nga tetukutte wadde emmundu oba okufulumya essasi tetumuggyako. Njagala buli omukwata social media platform yo gy'olina. Teekako ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okiwandiisemu ekigambo president elect, the Ugandan elect president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okiteeka ku Instagram, ku Facebook, ku WhatsApp, ku Messenger, ku Instagram, ku Twitter. Njagala kubabula temuddamu kumuyita nti mumuyita president, bamuyita elect president Robert Kyagulanyi Ssentamu, the elected president of Uganda. So kyembagamba mukikole bulungi nnyo. Eyo kati trend muve ku birisima hashtag bishika tuyina ekigambo kitwandiisa okutekawo the president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiteeke ku Twitter, kiteeke ku WhatsApp status, kiteeke ku Facebook, kiteeke ku Instagram, kiteeke buli wamu ku social media platform yo, okiteekeyo gamba nti president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukijanjawaze oba otya oba totya nze njagala babuleko ekintu kimu. Singa ffenna twali tutya okwogera, singa twali tuvuddeko kuno ku media, era singa twali tutya, singa n'ebintu ebimu twabisuulawo dda, ffe batukanze batutiisiza bakuba amasimu ne bakusindikira bambega ne bakusindikira biki, bakusindikira basasi netuganye, kubanga the more you protect yourself in fear oba togenda kukola kintu kyolina kukola naye kasita ogaa nti okufa kumu n'okuzaalibwa kumu tosobola kutya. Era kyenvudde mbagamba buli muntu yenna gyali sharinga video eno gitambuze ku bantu. Njagala bagamba kyeso bagamba ni mutandike ekituyita okutandika okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wamu nga mutandika ekigambo president elect, omukulembeze omulonde wa Uganda mu Luganda olutuufu. Muwandike ekigambo omukulembeze omulonde wa Uganda mu Luzungu president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simple as that. Temwongerako kirala. Omukulembeze omulonde owa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Luzungu president elect. Kimala tutambuze embeera nga bwe tunagisanga ng'embeera etambula bwetyo. Ekyokubiri, njagala bategeeza nti kati lwolemera ku kintu kikola. Kati ekigula lugi kitandise, ntandise ekigula lugi video tenaba. Kati ntandise ekigula lugi. Mubadde mulwana wano ne simanyiya awards ne zibadde zigenda okubeerayo mu Uganda omwezi guno nga mulwana nazo. Ne mbagamba please, the best way how to fight these people is to post on social media platform of those Amama Awards. Wonna weziri ne ba director baazo. Mwasooka ne mukikola ne muwandiikira oyo DJ Khalid ye n'akivaamu. Muwandiise ku Twitter, ku Instagram nga muvumirwa ebikola by'okutta abantu nga biri mu Uganda bateekayo Amama Awards. Nakyo ne kigenda kati kikutteyo. Mama Awards zisesetuddwa, in fact zinza n'okuba ziggiddwa tezigenda kubeera mu Uganda. Kitegeeza ki? Maanyi gabayita amannya ag'ekkalaamu. Ekkalamu si kuwandiika buwandiisi. Ne bw'okwata essimu n'otayipinga ekigambo kyonna ku Facebook, WhatsApp, Messenger, ku Twitter, kiba kikyusa omuntu. Ekyo tuyita okuchallenginga omuntu. Tomukubye luyi, tomukubye kikonde, temuyombye. Just to challenge him. N'omugamba if you want to promote Mama Africa in Uganda, when Uganda is bleeding, Museveni is killing Ugandans. Kiba kitegeeza nti mu challenge tagenda kukola kintu kyonna. Njagala okwencouraginga mwenna betuyita ba silent supporters or silent oppressed people. Please, wadde ogamba nti osobola kuvaayo mu kamoli, kozesa Facebook page yo, kozesa Twitter account yo, otandika counter attacking abantu bano bonna. Kati mukitegedde Mama Awards bazigyewo oba ziti mpaka until further notice lwanaveera omukuddawo. Bwe muba mukitegedde nti kikola kyenvudde mbagamba buli mukwata account yo, wandiika counter attacking abantu abo ku Twitter, ku Instagram, ku kiwona ku Facebook. Gwe kikole tolwana oba toyina mundu oba toyina sasi, kozesa essimu yo, kozesa data wo okucounter attacking abantu abo. Mukitegedde temulwana n'abantu nga mulina, tolwana na biyenje ng'olina dduumu. Fuuyita teekawo dduumu oba koloboza ekiyenje kijja kufa. System gye tulina okubira mu sebe bagiyita koloboza. Gye tuyita koloboza, wandiika akabaluwa ku Messenger, ku Facebook, ku Twitter, kateekeyo ng'ochallenginga omuntu oyo, kiba kiwedde. Kyovula mbaga nti mugulewo Twitter account bulungi nnyo, mutandika okucounter attacking abantu abo bonna. Kati already efforts mwataddewo okujja Mama Awards zivuddewo until further notice lwanaveera oma. Do you copy? So please,
use whatever you have in your hands to challenge those people. Chembagabako ekintu kiri kimu. In advanced country or in development countries, but abantu ababa challenging and they accept the defeat. Omuntu omu challenging and omu challenge entuufu accepting a defeat. So now mo defeating ze mama awards ne bazijja okipa kitegeeza ekintu kikola muwandiike. Bwe mwagala kumanya ebintu bino bikola muwandiike omuzungu atya nnyo mu exposing n'omudugavu ali mu America omudugavu ali mu Nigeria ng'asomyeko aba atyo mu challenging n'okono na brand ye kye tubagamba. Kati ekyo nga nkimaze ekyo kikyali kigula lugi ekya mama award mbagambye mukipinge on nga mukyawandika temuzikiza mama award musigale nga muwandiikira. Njagala munkolera ekintu ekyokubiri. Waliwo omwami gwe bayita Akon mumanyi eyayimba oluyiba lwalesa solonni ne lutureadinga nnyo mu nsi yonna amusajja mugagga mu America nenga ate mu Senegal. Omwami oyo agezaako nnyo okuzza Africanism mu Africa okuzimba n'okuteeka investments. Naye ndowooza abatamanya ng'abano mu mafia bamuyingiddemu okuva e Uganda bakozesa mukazi we okujja okutandika okukola investments mu Uganda, which is not bad, but at the moment we don't need those investments because Uganda is full of corrupt officials. Uganda is bleeding, so we can't accept such offers. Ate singa badde offer nga yagirese ng'eyise mu NGO oba ng'eyise mu kintu muntu mulala yonna so si mu state house oba mu bampembe bantu kigenda kikkiriza. Ngenda basaba mugende ku Twitter account y'omwami Akon, mugende ku Twitter account y'omukyala wa Akon oyo Museveni gwe yayiseemu n'aba state mafias mbu agenda promotinga oba okuteeka ssente investment mu Uganda. Mumugambe tetuli interested mu ssente zireeta mu Uganda nga bannayuganda bafa. At the moment we need freedom and we need our victory. Twetaaga ssente ze era naye atwale ssente za zikozesa byagala mu nsi yabwe ya Senegal kubanga ne Senegal teri bulungi nnyo okusinga Uganda. So mugambe please kwata ssente zo ziteeke mu Senegal oba ziteeke somewhere mpaka Uganda nga eteredde. Eno mission eri mu 7 State House n'abagipromotinze. Kati ono mama awards nga mu kyamutwalaganya mungende ku Twitter handle ya Akon ne mukazi we. Mumulumbe mugambe mama tuyambe tumanye oyina ssente zikutawanye zivulujanga obugulu bw'eggongolo naye tuyambe mu Uganda essaawa zino buli lunaku bawamba abantu abasukka 15,000 basukka abantu bawamba 15,000 ne batta abantu abawera 10 olunaku ne bazika mass graves. Owulira twalina okulonda omusajja n'akubba n'atulemerako alimu kubba sereza mu omuso tetwetaaga ssente zo ate gw'odiringa naye twamulonda out of the office atulemeddeko simple and that temuddamu kulekana bingi nga mulina dduumu. Mugende ku Twitter account y'omukyalo omukyala Akoni mugiteekeko byalina okufuna bulungi nnyo mububuuli ekyalina okukola ssente zazitwale ssente oba ziteeke mu ssente so si Uganda as we speak right now. Uganda tetwaniriza kati bantu bonna tumala kweyozaayoza munda tumala okujja mu bukyafu bwonna then tujja kuyita abantu basobola okuinvestinga mu Uganda. Mukitegedde bulungi? So ekyo nakyo nkivuddeko mugende ku Twitter account ya mwami Akoni mugamba agambe mukyala we awumuze empumumpu ye awumuze engalabi ye awumuze ku kinazi kye agende Senegal mu Uganda tutina kyoteraga ssaawa zino kubanga abantu baffe bafa tetujja kubeera mu mbeera ya kureceiving ssente ng'abantu baffe bafa due cops. Ekyo nkibagambye mugende ku Twitter account y'omwami Akon mumugamba agambe mukyala we awumuze engalabi ye n'empumumpu ye saa zino interested mu kuinvestinga mu Uganda ng'ayita muki ng'ayita mu gavumenti y'ompembe ya Yoseri tabasira mutano wa kalekeze. Nkyali ku kirala eky'eggula lugye. Waliwo ekibaluwa ekyafulumye ekiraga nti Museveni yagobye non-government profit organization oba ongo ebadde ekola emirimu egy'enjawulo mu Uganda. The truth is kino kankibagambe organization ebadde ekola omulimu munene nnyo mu Uganda nga yeringanga boss w'ebibiina ebisinga obungi ebya NGO nga facilitating okunyaba na Uganda. Organization ebadde eyamba poliisi, universities, amagye n'ebitongole ebirala. Kati company eyo oba NGO eyo yasazeewo nga yo nkiddamu yasazeewo nga yo okusinziira kunoonyereza kwekoze ekitta abantu ekiwamba abantu okujooga abantu ne fobities n'egamba ffe tujja ssente zaffe ne projekiti zaffe mu Uganda era ne basalawo bo ne bawandiikira officially omumpembe Yoseri tabasira mutono wa kalekezi tebakoze eki bajjeemu enta mu kukola emirimu egyo mu Uganda. Kati omumpembe olw'okuba taswala kyavudde awandiika ebbaluwa ne bagistampingako nti organization eyo bagigobye officially. No, let no one lie to you. Organization yabijjeemu enta nga kyetubagamba muwandiike era ne mukiwandiika ne kigguka. Ne organization Museveni tannagigoba mu Uganda. Organization yakuttemu ebyayo n'egenda ng'ebigenda mu maaso mu Uganda tebitegeera batta abantu. Mukitegedde bulungi? So saagala muntu adde ababuzeebuze mbw ate simibiki Museveni kennyini bamuwandiika mugamba ffe tukyagenda kukolagana naawe kufaninga project za government tubinyise mu nsuwa katuge tukolereko mu nsi endala
jukira ebadde nga core network ya za NGOs ezisinga obungi mu Uganda ate ng'esupplying esasulako ne government ku departments ezimu kati yo yawandiise n'egamba tokivuddemu kati Museveni obutaswala nakyo n'asalawo n'agamba no nze kampandiike nti ekitongole nkoze eki nkigobye so tebabalimba ekyo ekitongole Museveni tannakigobako kyegobye kyokka tebabalimba oyo Museveni tabalimba ne simanyi isoseemu esimeni banabakoba tebabalimba ekitongole kyegobye kyokka olw'okuba nti bo tebasemba nako kwe kuwandika ebbaluwa mbu ekitongole bakigobye ekyo ekitongole kibadde kiyimirizaawo zi universities poliisi amagye nga babasomesa bawansimbi enkalu okuba facilitatinga kati bwe kiba kyaggaddewo n'ebira bikyajja awo nno nvuddewo nkyali ku kigula luggi sinagenda wala nnyo ensonga endala njala mu ntagingire Yoseri tabasira mutano wa Kalekezi wano mukimanyi bulungi nnyo nti omumpembe Joseph Kony ye Museveni kennyini era ebikolwa byonna ebyakolebwa abatamanyi biri bwe biti mu gavumenti zonna ezajja zibeerawo nga Uganda etandikawo ndowooza chance yali ekutte abantu b'omu northern part of Uganda okuba nti baali in collaboration ne abantu b'omu central Baganda okuba nti batandikawo gavumenti n'abalala balala okuva mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda kyasobozesa abanorthern okuba nga bali mu magye nga bali ne mu gavumenti n'Abaganda batonotono lwakuba nti enteekateeka embi mu byobufuzi n'ejjawo ne tufuna obutakkanya ne twawukana ng'era omumpembe Yoseri tabasira mutono wa Kalekezi yali muyingiri muli atabulamu ayiwamu oil omufu ayiwamu omunnyo ayiwamu amazzi ga battery amakyamu emmotoka neekola ki neefa kati Museveni olw'okuba nti yakimanya nti abantu b'omu north bonna bannayuganda bali strong bali masicula basomye babaddeko mu buyinza bajja mutawaanya nnyo okufuna ggoolo ekufuga Uganda kyeyakola olwamala okuwamba eggwanga n'amala odyeddiza ne beewamba n'abatta n'agamba nsobola kukola nti okujja bano obajjamu omwoyo ogwagala okubeera mu bukulembeze n'okubeera mu bufuzi n'agamba kambateekemu olutalo lubabeeremu olutalo ebateekamu n'abateekamu ye kennyini Kony gwe yeekolera n'amuteeka mu banothana olutalo lwebeerayo mpaka lwe babasalaasala ng'abasalaasala yennyini ye Museveni yabasalaasala kati Museveni n'akola ekikolwa ekyo antiru olutalo lubanga lugenze lukendera ng'abatamizze emmundu abantu b'omu northern tebakyayagala ntalo zonna kubanga baazikuwa Museveni kyebakola enkoko ekikola bazzukulu baayo mujjukira ntera nnyo babuuza between egi n'enkoko ani yazaala munne nekibabuuza nekibalema kandi bwe mbagamba nti Museveni kyeyakola abanothana enkoko ekikola bazzukulu baayo kitegeeza bwe tuyita obwana bw'enkoko naye ng'ate enkoko yezaala egi ne livaamu enkoko kati amuzzukulu munoonye mujja mufuna ndoza mutegedde so Museveni abateekamu Kony yennyini gwe yeeteerawo ne balyoka basala abanothana ne bateeka wali kati olwaleero njagala gamba Yoseri tabasira mutono wa Kalekezi munnange omuzannyo guwazanya guyinza okuba gugenda kukoddira tukimanyi nnyo nti International Criminal Court tekola nsobi yeebeera ekola research ku ground era njagala okugamba to inform you nti International Criminal Court weeri mu Uganda ekola emirimu gyayo naye babadde tebasobola kuddira kuba nti balina emisango emingi nga giva mu Uganda ate balekeyo abasibe abalala bayina kyebadde alina okukola kwe kujja backlog kyetuyita backlog gy'emirimu emingi egiba giri awo mu kitundu oba kiri mu office ICC ejo backlog gy'ongwen nemugamba nti emisango gyakusinga oyo ne bamugjawo kati kyemutamanyi Museveni kyotamanyi ongweni okujja omusalira okumujja okumugati omusango musinze ongweni yawaayo biki byeyayogera you don't know Museveni tomanyi ongweni byawaayo okutuka omusalira so the information jengathari nzetegera nti after ongwen the next in those docs is you Yoseri tibahabula lutabasirwa the son of Kalekezi you are the next in those docs era bakulinze n'emikono ebiri bati International Criminal Court ekulinze n'emikono ebiri bweti omweri bamujjeo kitegeeza backlog bagijjeewo eyo kitegeeza Uganda kate kyalinayo musango mu International Criminal Court omusango gweyinayo gati gwakuleeta Museveni n'abantu bo bonna ogwongweni guli gwagamba adiringa nekole bagujjeewo kati bakiri yalinze we okulanga lumu eri cleared gojje ne bakyali bonna mugende mu International Criminal Court ekyo kitegede Duke of Mister so anytime anyway ya Museveni ogenda ku facing International Criminal Court bo yagala bato yagala bino byaliozanye filimu zo musemanyo diddo obwakabaka bwa Nezululu obukompensatinze otutta omukazi simanya yogere n'abakonjo babigaana kesi jeri eri abalala bali bagiteekayo sisi bano bwase ne badduka mu kintu so ongweni bamujje mu court eno okulekawo space gwe bagenda okufuna bakuteeke mu court eri olina okwansalinga questions ate olina okuba wa answer nkugambyeko kimu nti already ba prosecutors ba investigators bali mu kola investigation bakola fana investigations mu Uganda okuba nti bagenda kufuna anytime anywhere so ekyo beera ng'okimanyi ekyo nakyo nkivuddeko nginze ndowooza tutandike
kasonga nataka tumalize ekigula luggi kino ekigula luggi ekirala waliwo omwami gwe bayita Simon gwe bayita akola ku NBS ono webirevu agenda myaka 5 Simon Kasumba wa NBS ngenda basaba ekigambo kimu omwami oyo alina ekizibu kimu oba ebizibu bibiri biriwo biti ekisooka aludde mu mawulire nga takyusizza wadde kituyita professional aludde mu mawulire naye amawulire tagafunyeemu bwe butafuna mawulire emufuukidde disadvantage whereby ali mu kuzoganya bannayuganda abaagala change kyokka nga ye ali mu myaka 47 Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalumba ali mu myaka 39 ayagala ku taking over a country ateereze eggwanga economically politically kyokka ono ey'emyaka 47 agenda mu 5 akoze mawulire ebbanga lye lyonna naye akyapangisa Lumbuye ekisenge n'eddiiro ku myaka 47 naye asoma mawulire olw'okuba tulina ekizibu abantu abamu bagenda nebeerabira nti kaddugala osigala kaddugala ne bw'onooyogera oluzungu n'osinga queen nnyini lwo yaluzaaliramu ojja sigala ng'oli kaddugala ate nebajja kusekera nti omusajja ayogera oluzungu si muzungu tikyafunyeemu ne weerabira kalicayo ne weerabira nti yo tegenda fuuka muzungu so mukulu mbadde mbasaba mukulu oyo Kasumba akola ku NBS please mumuleke aina mental problem kubanga ye ekizibu kye alumba omusajja ku myaka 2 yali amaze okugula ettaka acres 18 kuliko ennyumba White House ayina emmotoka esinga ebbeeyi mu Uganda ayina beach ayina business kati n'amuyitako n'afuna presidential ambition kati ali well recognized worldwide ye ali ka TV buno obwakabuto kwabera mu kakamera nazimbya amatama ng'embaata ewuta supu ku kyoto ye kwali n'agejjera akamatama kuba basiba ku mpuuta basiba ku mbizzi kyekyoka kyamanyi omuntu gwa competing naye ali ku international level buli kimu akifunye mu bulamu akirina ku myaka 47 okyapangisa olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala okutereeza obulamu bukati weebuuza ono ku nsaaba ayagala ki mbadde njagala mwami oyo tumulekaawo nga bwali nga betutera okukola nti kasita tumulaze nti tali kirasi yemu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokubiri ka TV kwakolera mwakasudde dda nkimanyi boss ko ali live olwaleero kuba nange kindeese kumuchalenjinga mulage nti byogenda okugamba eggwanga bifu ne covid series mwagala okubbira mu covid nazo nfu nze ndi live wano n'abantu sibabaina bungi bagenda kubeera kuna baliko kati right now mbeka na mchallenge kim so mwambe mumuleke temunyega kati waliwo akami akalakibwa promoting abakayita akabanda kati nanyo kubeera ku NBS kabeera kono omweme go bayita Romushana temuwabudde don't give Romushana time one Romushana musajja eyavewa mu kyalo yagira ku motoka za menvu oba ku motoka za matoko kuyingira Uganda okuyingira Kampala bwayingira mu Kampala n'atuuka okutandika okubanga anoonya emirimu yasibira mu ISO bamutereka omulimu gw'obwambega abadde mu ISO nga yemu kubakwata abaana abatulugunya abainterrogating n'okubatta Romushana talina edduuka eritunda akamaso eritunda empale z'abakazi kakaba akaleega kakaba eritunda omunnyo omulimu gwe gwamanyi gwakubega kyekyo kyokka bamujja mu active service n'asigala mu mawulire ng'alina okubega abandi abakola mu mawulire n'okubega abantu ki abatawanya gavumenti bwe muwuli omuntu ng'oyo ng'alumba nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi temuwabudde ekisooka omu ku ba useless idiots bw'obanga talina professional gy'alaga nti Romushana akola mulimu bwe guti nti oba atunda bumasu oba atunda bulega bw'abakazi oba atunda ddagala lya kolobozi ono mukukunyi munyeera biku tusembera wano oyo temuwanga budde muwuleka lumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu mpaka nga bw'ayagala agera nayogera ku kigambo tribalism naye ekigambo tribalism abantu bakimanyi ate saagala nnyo mu kidriving ennyo kubanga kijja kwekola kyokka omwami oyo temuwabudde y'omu ku bo ku bambega ba Museveni abali mu system abali mawulire olw'omushana temuwabudde kubanga muleke mukozi wa state omuntu bw'omanya ekizibu kye omwanguyiro nga mumanya ate bw'otunulira omwami ono physically ne facial expression ye alabika bambu alimu kakando alimu omanyi kando bw'oba ogitadde mu mpewo kando omuliro gwayo guba gwewunzika ne tegubera stable bwe guti kati olw'omushana alabika mmeronguto bulangata ye alimu kakanda akeewuba kati taterera bulungi obwongo tebukolagana kyovula nti omuwayogera ebigambo nga tebiterera temuwabudde Romushana alimu kakando kati omuntu omusanga alimu kando don't give him time temuwa time so Romushana mulekaawo kuba talina professional mulimu gwalaga nombuuza occupation ajaga munnamawulire amawulire yagasomera wa
yeyita munnamawulire muli yagasomerawo mulimu gw'amanyi gwakubega gwokka gw'amanyi nagwakwatakinga bantu baluma Museveni. Ekizibu kya Uganda si Kyagulanyi, ekizibu kya Uganda Museveni. Waki teboogera ku Museveni, teboogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu? If you feel that you want change, the problem of Uganda is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. The problem of Uganda is Museveni and his first family. Please, if you want to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu, you are wasting a lot of time, because Kyagulanyi is not a problem of Uganda. Kyagulanyi is just there to solve all those problems. But if you attack Robert Kyagulanyi Ssentamu, that means you're working for the state. You're working for a state. For us, we don't have that enough time to keep on shouting with such people. Ekyo kyo temukimalako budde. Okitegera? Temukimalako budde, oyo muleke, temumalako budde. Anti eri bagijjeko balowooza bansobola. Ekyo ne munaagijjako temumala biseera ajja kubeerako. Mukitegedde? Temumalirako budde. Tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola. Ekyo nga nkimaze, njagala kugenda ku nsonga endala. Waliwo omwami bamuyita Kabanda, era sitino yabeera ku NBS okwo ne ku TV endala nga bazoganya bannayuganda. Kabanda oyo sitino naye mukozi wa State House, era mumanyi bulungi nnyo. Kabanda mukozi wa State House, ayina n'emmundu, era mukubadde mugwenyigidde mu buvuyo obw'okubba obulu mu bitundu by'e Mubende. Kati ayagala kwefuula gavana w'e Mubende ng'akola ebintu bitajja mu myaka gye. Njagala abantu abalina obuvunaanyizibwa, please mukole ekintu kino wammanga. Abantu amu bayignowalinge, abantu amu balekenga bwe bali, tetulina budde bwabwe. Mukitegedde? Bwe tuba tetulina budde bw'abantu, then tukole bitwala mu maaso. Kabanda mwesonyo mukole ebiddako, tetulina budde bwe. Oyo ne muleke mutegene Kabanda state agent oba state operative akola emirimu gye okwagala okusulaga mukama we nti akola, but we don't have time for him. Kati ekyo nkimaze, ndowooza njagala kutandika video. Okay. Kati video etandise. Bibadde bigula lugi, video ekoze eki, video etandise. Yeah. Asi network abantu ba hackers ne nange njabalaga nti TV page njagikolerako. Page njagikolerako baba hack ngo bakoze eki page njagikolerako ate tujjagibeerako. Mukitegedde? Ekyo temukitya. Nze mbalaga nti kwendi tujjagirwa nabaga tujjagirwa nira mpaka. Ekyo mulabiseera. Kati video etandise. Njala muntagingire kuno omwami gwe bayita JJ Odongo. Mumanyi JJ Odongo. Oba Minister wa Defense ya JJ Odongo. Muntagingire kuno bakwali. Muntagingire JJ Odongo. Muntagingire JJ kasita mungati mutaginze. No problem, mutagingire JJ Odongo mwetaaga wano. Njala muntagingire JJ Odongo gwe njagala kati malo mu lesson. Njara kutandika ano kwogera ku JJ Odongo ngende maaso. Alright, JJ Odongo bamaze omutaaga nga tugende maaso. JJ Odongo oba gwe Minister wa Security, oba oli Minister wa byakwerinda, oba oli Minister wa nkoko, I don't care which position you hold in the Museveni's government. But what I know that you are general in the Museveni's army. We've seen so many generals in this country, Uganda, who have been behaving awkwardly. But for you, if you pretend to be more clever than others, it is so sad. General JJ Odongo, mu Luganda, mu lutuufu nandigambye ndowooza ku myaka gy'olina wandibadde weewummuzaako. Ovuddeyo n'ogamba nti last week uvayo n'ogamba tomanyi abantu boogerako by'okukwata abantu okubakwata mu makubo bakutwala, tokimanyi ky'okuwaba tekimanyi mu Uganda. Tukimanyi nti bwe mutuula mu security briefings muyina security organizations mulina gamba nga ISO, SMY, SFC, JAT n'ebitongole ebirala biri mu police. N'ebitongole ebirala biri mu police ebikola emirimu. Tukimanyi nti mulina namba ey'abasirikale abali mu ngoye za bulijjo abalina emmundu abatambula bawamba abantu mu mmotoka z'ekika kya drones, tukimanyi bulungi nnyo. As we speak now, mwateekawo system ey'okuwamba bannaNUP ne bannayuganda bonna, mostly in the central region. Wano we njagala okubaliza, njagala muntagire abantu bayita Buganda caucus mu parliament. Njala muntagire Buganda caucus mu parliament ngerimu especially Baganda bokwe bagikulembera Buganda caucus mu parliament wano wendaga kati. Njala muntagire abasajja bonna bembe ba parliament Abaganda bali mu parliament ne gwako.
ngenda bambula leero entandise bwenti muli mu parliament mweyita abasajja abaganda n'abakazi abaganda mwateekawo kakiiko mbukalwanira Buganda issues oba Buganda problems naye temulina kye mukoledde kintu kye bayita muntu muganda kye mukoledde kintu kye bayita baganda okujjako okwekkusa ne mutandika okulya sse ne mukkuta ne mukuba empi mwe ne mulowooza nti abaganda bonna Bannayuganda bali happy tebali happy. As we speak right now abaana bangi mu Buganda abaganda abasoga abanyolo abakonjo abakiga abanyankole abawagira enkyukakyuka bakwatiddwa nga bakwatiddwa mu kitundu kya Buganda era bali makomera bavundirayo babatta emmotoka ezibawamba bayizira drone zitambulamu abasajja bali mu ngoye za bulijjo okitegeera zitambula abasajja bali mu ngoye za bulijjo abakola omulimu guno ekyo tukimanyi muvudde ne muzeegaana kati mukulu Jejjo Odongo ovudde n'ogamba nti sofa mukoze investigations mwakazuula nti emmotoka zino bakawamba abantu 40 bokka mu Uganda. Mukulu Jejjo Odongo njagala kujjukiza mu katono tututte emyaka 2 nga tuclaiminga kidnaps ezigenda maaso nga security organization zikwata Bannayuganda nga zibatwala ne zibabuzaawo abalala bafiirira ddala ekyo kimanyi. Bojja mu parliament olwoga nti badde tomanyi lwaki Bannayuganda badde babakwata ate ng'okimanyi badde babakwata then badde weewusaaki simanyi kikyakutuukako. Jejjo Odongo nze nja kuyita Taata Lususu. Taata Lususu njagala weewummuzeeko. Ekisooka manyi bingi nnyo by'okola apart from ng'oli mmaje oba okusavinga eggwanga ng'oli mmaje. Jejjo Odongo mbadde siina lutalo naawe naye ndowooza twandifunyemu olutalo naawe olw'ensonga nti osusse w'olina okukoma. Olina ebintu by'okola ng'ensi tebimanyi publicly naye njagala kwambula just a little bit nkutegeeze nti nkumanyi. Jejjo Odongo oli musajja mufumbo alina amaka era tuludde naye okimanyi nti olina amaka emutundwe ogamanyi mukazi wamanyi nti olina amaka emutundwe. Jejjo Odongo mbuli public byokola mu maka gemutundwe agagadingiddwa amagye ga SFC naga UPDF. Minister wa Defense Jejjo Odongo wa Internal Affairs simanyi byonna bibimu. Public emanyi nti olina amaka emutundwe agali secretive nga teri agamanyi emutundwe nga ne byokolera public tebimanyi. Njagala public emanyi Jejjo Odongo gwani. Kati kansooke kutegeeze butegeeze nti bw'oba oyogera ebintu mu public yogera ng'omanyi tukumanyi byonna. Jejjo Odongo ngenda kukomya n'okutegeeza njagala ogenda otandika okukola profile ku bantu abawamba abantu before nga tetunnalagira. Kati njala video etandike nga ogenda nti nkimanyi nti olina amaka emutundwe mwokolera ebikolobero bya Sodoma ne Gomora. Ekyo kyonkyogedde genda okibabuuze mu Luganda bajja kikubuulira. Jejjo Odongo olina amaka emutundwe agagadingiddwa SFC ne UPDF. Mukazi otakimanyi nti amaka ago gali so secretive nti okolera ebikolwa bya Gomora ne Sodoma byokolera mu maka ago nga mukabasanja abaana babandi abato. Ekikwesiza ebizigo gy'obeera nti oli mukazi nova mu kale eya bbulaaka nodda mu myufu nova mu myufu nogenda mu yabbulu nova mu yabbulu kati oli mu yakakobe. Ebyo ebintu byonna bikolebwa bakazi obyota bikolebwa bakazi bikolebwa abantu bakola emize giri gye tutajja kwogera ne olina amaka emutundwe mwokolera ebikolwa bya Gomora ne Somola nani ne Gomora. Nja ku exposing and location nja gifuna nja gibuulira abantu publicly wegendeze ng'okola ebintu bimukola by'ekisiru nga mbulira public first information about the kidnap. Gwe nkumazi sigenda kulwako ngenze ku kirala. Buganda Parliament Caucus ejjuddemu abaganda abalowooza nti bakolera abaganda. Obuganda buli mu nnaku abaana b'abantu babawamba both abaganda abasoga abanyolo abanyankole bonna abasangibwa mu Buganda. Nga bwe tujja tubaga nti Obuganda sitegeeza nti ono Lumbuye n'Ansubuga oba Kiwanduka bayita abaganda. Obuganda kitegeeza abantu abeegattire wamu era y'ensonga lwaki Buganda esangibwa mu buli kika kya muntu abeeramu. Era n'abantu abali mu makomera basinga obungi ennamba esinga obungi y'abaganda naye mulimu n'abatali baganda naye nga baagala nupo bakwatiddwa. Kyevudde mbagamba nti mutegeeze Minister wa Security ne Buganda Caucus nti lwaki ekiwamba abantu kijjudde mu Buganda nga n'abantu abasinga obungi bakwatibwa baana baganda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso kye musirise. Njagala okubaza omukyala gwe bayita Cecilia Ogwal olwalwo Parliament ya Uganda etudde n'eteesa ku nsonga za kiwamba bantu. Can you imagine nti omuntu ayimuse ocriticising ekikolwa kino si mukyala Muganda
abadde owekitiibwa Cecilia Ogwalu n'akondeming ebikolwa ebyokuwamba abaana abantu ne Uganda mu ggwanga erya Uganda. Mu parliament yonna ejjuddemu abantu bakulu, Cecilia Ogwalu omukyala ow'engulu mu North yavuddeyo n'akondeming ebikolwa ebyokuwamba abaana Abaganda ne Bannayuganda mu ggwanga. Imagine parliament ejjuddemu ndoza ebitundu 30 ku buli 100 ebyawambe ba parliament bali mu parliament bava mu Buganda, naye tekuli muntu n'omu akondeminze ekikulu ekyo. Mwabaki omukyala Cecilia Ogwalu yavuddeyo n'akondeming ekikolwa ky'okuwamba abaana Abaganda mu Central Region. Thank you very much, Madam Cecilia Ogwalu, for being so patriotic, so that you condemn the acts of Museveni's government of kidnapping the youth of Uganda, the youth of Uganda, mostly in the Central Region, that is Uganda. You are not a Muganda, but you are patriotic who love the country, who stood amongst all Uganda in the parliament of Uganda to condemn the act of kidnap. But the rest of Uganda in the parliament, they are silent, they are quiet. They can't even come on in the parliament floor to ask questions. But you yourself, Madam Cecilia Ogwalu, you've come out and condemned that act. Thank you very much. May God bless you. Kino kibagabi omukyalo mu parliament yavuddeyo n'akondeming ekikolwa ky'okuwamba abaana mu Buganda. Tamenye nti bamulugwa lomuki byagambye eti kikolwa ky'okuwamba abantu mu Buganda kisusse obungi. Government erina okweexplaininga lwaki. Ne bamembe parliament bona Abaganda tekuli muntu asobodde kuvayo kukondeminga kikolwa kino. Kitegeeza ki? Tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo mu bakulembeze bali mu parliament n'abakyali mu kuba teri muntu akondeminga kintu kino. So omukyala Cecilia Ogwalu bali nnyo balidde ddala omulimu gw'okoze. Ngenze maaso. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu asinkanye abakulembeze oba abakiise abakiikira amawanga ga Bulaaya ewe Makage Magero lwaleero. Ssaawa zibadde nga wakati wa ssaawa 5 ku ssaawa 6. Abakiise bano bazze oba abaami bazze okwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ez'enjawulo ezitabaddeemu bannamawulire. Naye oluvannyuma omwogezi wa NUP omukulu Joel Ssenyonyi azze n'ayogerako eri bannayuganda bategeeza ku bimu ku bye badisikasinzeko ebitonotono ebirala ne bisigala nga biterekeddwa. Omumpembe Yoseri Tabasirwa mutabani wa Kalekezi ng'akozesa abatamanya ng'abayo ku social media bavudde ne bakola ekibaluwa kye bakuntumira kya social media ndi European Union ekiwandiise. Njala bagamba ekiwaluwa ekitambula ekyo si kituufu kifu. Nkiddamu ekibaluwa ekitambula ku social media ekyo kifu si kituufu. Mumanyi nabagamba muzanyisa Yoseri muzanyisa gavumenti y'omumpembe Yoseri Tabasirwa yeekubira paasi ne yeeteebera ne yeedifendinga ne yeekola ki n'esasula n'abazannyi gwe mulimu gwayo. Bombanga basobola okuwandiika ebbaluwa bagiwandiika on behalf of European Union nga boogera mu kasasiro gwabwe gwate munna Uganda bakulimbidde bbanga ki. Bwaba bakyasobola okuwandiika ebbaluwa bazita ku social media nga si zaffe bagenda kulimbira bbanga ki. Kanjala bategeeza meeting ebadde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba European Union ebivuddemu tebitegerekekeddwa bibadde yeekusifu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba European Union babimanyi byemula ku social media byonna tebibadde mu meeting eyo era bifute biri ku mitono magulu. Kyovola nti ekibanja ekituufu ekya European Union kigambye ebyo ne bibadde byogeddwa tetunnabyogerako bifo. Ekyo nakyo nkimaze sigenda kiddamu ngenze ku kirala. Ekyokubiri waliwo ebbaluwa yadde etambula ku mutimbagano still era nga NBS yagitimbye nebifeekefeeke page byagitimbye egyo mbu simanyi tukondeminga oba tuyita abantu okukendeeza ku strike ya sit home strike nti era bataddeko logo za NUP ne people power nti tugambye nti okwekalakaasa abo abantu bagende bakole. Ekipapula ekyo kifute tukimanyiiko era tekiri mu mateeka. One Museveni mune mukazi basobola okufuna empapula eziboogerako nti baasoma nga tebaasoma. Kyemuga tebasobola kufuna heading papers za NUP okuwandikako ebintu bakisobola bulungi. So empapula zonna ezitambula ku social media eziriko ebintu ebyo zonna nfu si zaffe. One, okulonda currently kwawedde mpaka nga batuwudde olunaku tugenda okunula LC1. Tubasaba n'obuwombeefu. Muyina constitutional right okutuula ewaka kye tuyita sit home strike nga temugenze kukola. Tetwagala tulwane n'abantu simwe mugende mwekalakaase mwokye ebintu byama temugenda. Temusindika baana amasomero temubasindikayo. Temugenda kukola for 2 weeks musigale waka. Economically Museveni abantu batandise omuggyako ssente gwana investing mu Museveni. Ekyo nkimaze. So sit home strike yatandise dda guli wadde mbosigale waka gwagenza okukola oba olidde mu nsi y'olukwe. Tulina ekizibu kimba na Uganda. Tukimanyi nti buli omu enfuna etefaanagana. Naye tulina okweyamba mu struggle ng'eno. Ebintu bingi bye tulina okuyitamu okusula gavumenti y'omupimbero Tabasirwa mutano wa Kalekezi nga n'omusango tegunnatuuka. Wonna bagamba tulina ogikuba mu byensimbi n'egwa.
2 tulina ogikawunta atakinga ku buliba bwayo 3 tulina okutegeeza mu 70 omukulembeze alonde wamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kubagamba nti buli muntu awandika wandika ekigambo kye bayita elected congratulations the elect president of Uganda, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewandika kintu kirala nnyo. Gwe muwandiikeeko congratulations the elect president of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wonna w'osanze mukimuyite mpaka Museveni wekinaamusuukunda emmeeme n'atanaka. Ekyo kye mubamukola kubanga kimulumya nnyo omutima okuba nti oli bamuyita president elect ng'ate bamuyita mubbi. Ndoza mufuna enjawulo wakati wa bino. Omuntu okweyita nti gw'owangudde ng'ate tebakuyita elected president gw'okyeyita kitegeeza kimusiikuula emmeeme essaawa n'agenda kukola ki agenda tanaka ekyo mukimuyita. Kati awo nvuddewo nyenze ku mumpembe Retired Kizza Besigye Kifeefe olulabye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina abagenyi mu maka ge naye n'atuza press conference ekitali kibi naye ng'ebigambo byayogera tebikwatagana tebina mulamu tebina gye bizza bantu wadde okubatwala. Mukulu Besigye n'ekibiina kyammwe ekya FDC mugamba nti muli ku opposition. Kituufu muyinza okuba muli ku opposition naye nze sikimanyi. Njala bagamba ekigambo kimu. Bwe muba nga mwagala enkyukakyuka mu Uganda nga namwe mwegirwanidde emyaka 20 gye mwesimbyewo mwandibadde mukola ekigambo kimu. Mwandibadde mulaga bannayuganda enteekateeka ezammwe ne muzireeta ku mmeeza ne zikwataganiza Nuupu ne tutula ki ekyokukola. Naye mmwe okuddeyo okutambuza program Sime Plan B ate nga tekwatagana bigendera bya bannayuganda kiba kitegeeza bye muliko tetubitegeera. Nja kusaba ekigambo kimu ng'omusajja aludde ebyobufuzi obadde pretender obadde active I don't care. Kyenjagala kiri ekintu kimu bw'oba oli ku opposition entuufu leka bakulembeze abalonda bali mu FDC batwale ebiragiro balina okukola so siggwe. You are a retired politician tuli mukulembeze bakulembeze waakyo oyogera ekibiina nga siggwe mukulembeze waakyo. Siggwe oyogerera FDC amuli ati waali leka abantu boogere neggwe olemedde mu kintu okivuga olingaga nti gwe wakigula ekintu wakigula. Besigye lekera okukola ekibayita divide and rule ogwo muzannyo ogukola nnyo. Otegedde Robert Kyagulanyi Ssentamu na press conference nawe oleta press conference eyekijeje enojinjika press conference nga byogera tebikwatagana struggle. Gezaako kuba nti otuula n'obuulira abantu kituufu kikyoli ne buli kaseera obuzabuza olinganga odden obuzabuza nga afuka tubigenda kukola olina otubuulira amazima kikyoli. Ekyango nkibagambye ekyatata lususu nakyo nkibagambye oyo yeebuzaabuza nga agamba mutamayi bantu babawamba kati njagala genda olwaliro mu ntagingire mu 71 wengenda. Before nga sinagenda njala bagamba Minister by'okwerinda poliisi n'amagye bagamba emmotoka eziwamba abantu tebazimanyi. Si bwe kiri? Minister by'okwerinda sorry, a minute please. Minister by'okwerinda poliisi n'ebitongole ebisigadde obungi mugamba temumanyi motoka ziwamba bantu era temumanyi bantu kye bawamba. Kati bannayuganda nze ne message eno eri bweti loud and clear saagala tuyombe na Museveni nga tulina bye tugenda okukola. 1. Mu mateeka omuntu okujja okukwata mu makaago alina okuba nga alina reference. Ekyokubiri bo bagenda okukwata at least court ekusindikira summons ekiwandiiko kibayita bakuntumye. Ekyokusatu omuntu okujja okukwata alina okweyanjulira. Ate kooti bwe beekwata oba poliisi ena kukwata muntu misana so si kiro. Kati mu constitution ya Uganda mulimu akawaayiro akagati buli munnayuganda oli wa ddembe okwekuuma mu ngeri yonna esoboka kubanga Uganda yonna tuli bukadde 5. Poliisi n'amagye tebisobola kukuuma bannayuganda buli omu ku mulyango gwe. Kitegeeza buli muntu alina okubeera ne security ye. Kitutwala luddawa mu mbeera yaffe ey'abaddugavu twaberanga n'amafu mu nju twaberanga n'obusale n'ejjambiya nga byakwekuumisa eri abazigu. Kyekikolwa kyekimu badde nsiba nkibagamba nti constitution ekweddembe okwedefendinga njala bategeeza drone zino bwe muba mugamba nga abamagye tebazimanyi poliisi tezimanyi ne SFC tezimanyi ne Museveni tezimanyi ne parliament. Drone zino tezibeerako number plate si bwe kiri emmotoka yonna eba teriko number plate traffic egikwata egigambe emmotoka tetugimanyi. Eno kye tuyita number plate ya identification y'emmotoka erage emmotoka yani emmotoka eno ya Uganda oba si ya Uganda. Kati emmotoka singa ejja nga talina number plate kiba kitegeeza emmotoka ez'embumenyi bw'amateeka ateri mbumenyi bw'amateeka. Do you copy? Yes. Mukitegedde ekika ky'emmotoka ekibatawanya bakiyita drone mukimanyi bwe zifaana. Yes. Mukimanyi nti emmotoka zino ziri mbumenyi bw'amateeka okukwata bannayuganda mukitegedde. Yes. Njala ko bazanya abantu b'okumutaasa kafeero kye mwakoze wiiki ewedde.
drone zagenzo okukwata abantu mwakedizaawo abaana bamutasa kafiro ne basumula engumi era bagenzo okkakkana nga basesemeza abaana batano babatutte bibali bagenda okukwata kati njala bagamba abaana bokumutasa kafiro mwe balinyomo balira ddala ne bakwalikeri eziriranyeewo okukola omulimu ogwo message eno jagala yegere buli Munnayuganda tebaddamu okukwata Munnayuganda ng'emmotoka emukutte teriko number plate abamukutte bamaze beyanjulira drone muzimanyi mulina olukusa okwokya emmotoka yonna kino nkiddamu nja kyogera nkisumbako essira mulina olukusa olwokya emmotoka yonna bwe banga teriko number plate abazze okukwata babeyanjulidde ate nga babakwata mu bukyamu anti drone tebazimanyi n'abakwate bamanyi mufune ecupa nga zirimu amafuta mukube emmotoka ezi drone muzikumeko omuliro omuntu okugima mu makaago ng'oyina ejjambiya oyina effumu eyo security osobola omukola kintu self defense manyi mugenda kasirako mukateke ku TV naye to defend ourselves kino kitukakatako mu constitution ya Uganda emmotoka yona okujja mu makaago nga togimanyi ne bakulumba mu makaago defend yourself mu constitution mwekiri jaye effumu jaye akasaale we defending kubanga bazembo benji bw'amateeka tebamanyi ezo motoka drone bweddamu okukima omuntu yenna ewantu muzikumeko omuliro nawe omuntu kuba kuttoli waddembo okwera nokubanga abakukutte tebalina kibaluwa kibakuntumye nti bakutumye bawina omusango muzikumeko omuliro mukwata amacupa mugateekemu amafuta muteekemu n'omusenyu n'ekigwe mukiteeko omugirabirawo mugikuba omuliro mugyaki kasitebanga teriko number plate newe bekimye omuntu nga tebamuyise mu mateeka polisi ye mukimye muzikumeko omuliro ekyo nze nkyogedde nkiddamu ezo emmotoka za drone zijja nga tekuli number plate ezikima abaana ab'omutasa kafero kye baakoze n'akede ezisigaddewo nga mukimba mukola muyina eddembe okwe anti polisi ezeeganye amagye gazeeganye ne parliament ezimanyi ekika kya drone nga muzimanyi ezibakwata muzikumeko omuliro muli baddembo zikumako omuliro ekitoba ly'essente muli baddembo zikumako omuliro ekisooka teriko number plate eri mu bumenyi bw'amateeka tu abagirimu tebeyanjudde firi bagenda kukwata ekibaluwa ekikutwala okukwata kirirudda tekiriwo kati tit for tat edda abajjajjaffe beekuumisanga amafumu obusaale n'ejjambiya mu nju zaabwe omuntu okujja okukulumba mbannyonnyodde bulungi nti amagye ga poliisi tesobola kuma buli Munnayuganda ku geeti ye tekisoboka okujja ng'olina private security guard bw'oba tomulina kozesa ejjambiyayo akasaale n'effumu okudifendinga omuntu akulumbye mu makaago ekiro tokalakala nayo mu kkubo no kimenya amateeka okutambula n'ekissi mu kkubo ekjagala kibagamba nkiddamu nstatinga ebintu bino nga mbijja mu mateeka kimenya amateeka okukalakala n'ejjambiya mu kkubo emisana nga sinzinge kuba teriko kiwere kimenya amateeka kimenya amateeka okutambula n'akasaale emisana kimenya amateeka okutambula n'effumu emisana naye ekiro ng'oli mu makaago kiri mu mateeka okwekuumisa ebintu ebyo so omuntu bwakukimewo nga bazze kukola fujjo ne famire yo mubakoleko atakulekera tomulekera ennyanja ekuttuumira okitegeera ennyanja ekuttuumira ezo drone muzikumeko omuliro nze ndagidde ekyo kisigenda kiddamu drone muzikumeko omuliro tetaaga kumanya anti ekutwala tebagimanyi drone gavumenti tezimanyi ababakwata tebamanyi bali mu ngoye za bulijjo tebalina adde ekiwandiiko ekiboogerako oli bwakulumba mu makaago mbagambye muyina ejjambiya muyina amafumu muyina basusa naye mwe mubakoleko drone muzikumeko kubanga teziriko number plate emmotoka ekwata ateeko number plate bateri mu mateeka sawa yakwedifendinga ekyo sigenda kiriwako nkivuddeko Museveni gakubugumya wekwekedde ebbanga ddene nga toyagala kusaavinga kasita wakimanyi nti bakusaavinze mu kkooti olina okuddamu omusango n'osooka ne weekokamu ennaku eziwera baloya waffe ne bagamba olimba olina okusaavinga waki tujja kusaavingira mu mawulire naye olwaleero abansooke ki kansooke kino Museveni ku lwokubiri walina meeting mu State House ne First Family nga mupulaninga okuteekawo okuwewamba nga mula buli kimu kibalemeredde okuwamba kuno mu meeting mwalimu abamagye abali ku lanka eza waggulu era bali mu First Family ne muteeka okwewamba mwali mugenda kwewamba enkya olwokutaano ku ssaawa 4 ze mwali mugenda okwewamba ngo bakuteeke mu house arrest Salimu Saleh taking over eggwanga nga military coup eyabadde enyanima mwade mukina ku table naye otwogedde lwa ku macha olwaliro mukedde gamba no eno system tegenda kola kuba temusobola kivaamu ekyasinza okutiisa Museveni Uganda tukiveemu kino kimanyi bulungi nnyo nti ku ebeera kubeerawo
oba Salimu Sale Mukwanda ye yabadde agenda okwangwadde mu kiteeseza Museveni badde ba International Committee National Criminal Court yabadde egenda kusaba wambi basoke bakuweeyo kubanga tokyayina immunity bakusindike mu International Criminal Court n'ogamba no nja kuba sina immunity ekyo gwe kenyu n'ogamba no bwe twewamba ne tuga nti Salimu Sale yateekinze over kijja kutegeeza International Criminal Court na International Organization zijja kusaba nti okay muwambye yes ne musoke mutuwe Museveni oyo ayina ebibuuzo by'okuddamu ekyo ne mukisawa nenga eyabadde agenda okulidinga kuyo ne yadde Salimu Sale goba kuteeka mu house arrest nenga oli protected oli buli mungu oli bulungi nnyo ekintu mwadamu yakikola mu Zimbabwe we naye kikulemerera gwe kennyini mwasine mulowooza nti okuwamba kigenda bayamba okuva mu kintu kino bulungi nti obulire mulyo dissolving bulungi nnyo nga tebakutteeko naye wanu mwagambye bwe muti nga mutudde mu meeting wadde yabagambye musoke mutunule ensonga zino wammanga kisoka yes bwe tuwamba Salimu Sale n'afuuka jeno ayatutte obuyinza one twewamba naye tujjukire nti waliwo okulonda okubaddewo okukyali mu kooti era okulonda kuno ekituufu baatuwangula tukimanyi twelemeza ku bukulembeze nti ye mukimanyi nti etteeka amateeka gasoma nti kubwebeerawo nti balina otuwa emyezi 3 nga tuzizaawo okulonda oba si kyekyo okulonda kuno bwe baba ngali mu kooti egamba nti yawangula yalina okukola ki yalina okubeera still Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne mukwajja kufuukira mu president ekyo ne kibalemesa ne mugamba no mwagiteesezza okuva ku Tuesday Wednesday nga solution mwali mugifuna leero ku saawa nnyezi sose ku makya zembadde mulina okufunamu solution ya kudita naye nga mbadde mugenda kuwamba enkya saawa 4 ku makya zembadde mutegese okuwambiramu ekyo ne kigaana ne mukisazaamu kyemulizootinzeeko mugambye nti kati mugenda ku resootinga effort zonna ziteeka mu kooti muconcentratinge mu kooti naye mu kooti ekisinga okusesa Museveni olwaleero ku ssaawa 10 before nga tonnajja ku addressinga ggwanga kuba kwoli oyise chairman w'ebyokulonda abadde chairman w'ebyokulonda ku maazi simira chairman oyise Simon Babakama mu State House olwaleero n'omuyita omu addressinge mubadde muggwe Karugire Janet Museveni ne Sami Babakama kuba Karugire mmanyi nti yeroya akola amateeka mu Uganda era yalonda abalamuzi kakiiko akakulu ne munno oli omumpe mu musajja Omuganda Kiwanuka Kiryowa bantu babiri balonda ba judges kakiiko konna ako bwa lawyer on level mu Uganda Karugire n'oyo omwami eyeyita Kiryowa Kiwanuka be balonda ba lawyers mu Uganda ne ba judge ku bukiiko bwonna obw'enjawulo mu State House omuyise saa 11 ne mutula mu discussing engeri gye mugenda okucounter-attackingamu omusango guno Museveni ogambye Sami Babakama nti kiki tuzaako era n'omugamba oyagala accepting nti ebintu bye yasoma byali bibyo tebivudde mu Safe House tebivudde mu SFC o mu State House Babakama agambye bw'ati Babakama akugambye nti nze nganze omuntu mukimanyi bulungi nnyo ebintu bye nasoma byava mu SFC ne mu State House mwe mwabimpa sisobola kujja mu kooti kulimba ggwanga kubagamba nti ate ebisu bye nasoma nze nabisoma nga ne bye nasoma saabirinaako buvunaanyizibwa kubanga sikwatanga ku results zonna zaali zivudde mu kulonda gwe ne mutabani wo mwe mwasindika ebintu bino nga mbisindise ne SFC ne mbimpa ne mwebisoma kati sisobola genda mu kooti kwekomitinga nze mbajjemu Museveni oyagala nnyo okuva mu musango guno odde ebbali obenga ataguliimu ne mutabani wo ne SFC kyoyagala era ogambe Simon Babakama nti addeyo ali thinking engeri gyagenda okudefendinga mu State House ne SFC y'omujjemu naye mukulu Simon Babakama njala kuga ebigambo bibiri olina chance bbiri nazikugamba luli either okujja mu kooti n'oyabya ekintu kino kooti neekuwa obuyinza okuprotectinga oba Museveni ali willing okutta ajja obujulizi kubanga tolina kyogenda kugamba kooti nina omukyala gwe nagambye Judge Lilian Tibatemwa ne nkugamba va ku panel ne simanyi bwavuddeko Judge Lilian Tibatemwa wakolerako ko e Makerere University gye buvuddeko nakugambye va ku panel ne simanyi sinafuna nkyanoonyeza sinafuna information bwavuddeko nenga nakuwonize sagala ku exposing at your age ye kataha kemba bazisobola mu exposing neggo omukyala badde mu mateeka ku myaka gyo sagala kuonda credibility yo so to avoid to be exposed njagala ogambe Chief Justice yakulonze omugambe nza kana akakiko sigenda kabeerako kubanga the more already kumekolera akuna enkyolo kutano nyinza okumulamu obokudda so nkuwongeddemu extra time werowooza okuva kakiiko kano otherwise botakavaako ngenda ku exposing ne mukama wo Janet yatuuka n'okkuwa nakuteramu omukono invisible hand okujja kakiiko aka high court
ensonga nsobola zibulira public ne bonyamba nova kakiika ko gwe balonda omulamuzi omulala gojja kuba wejjwe sigenda kwogera kojja kuba oli mu safe haven ne bole mwangenda ku exposinga Lilian Batemwa gwe kubateeka kakiika ako ekyo nkikuwadde nga benefit of doubt nkwongedde ennaku ziizo njala kuwulira nti omusango waguvuddemu toguliimu then tugenda kukwata mulamuzi omu ku omu tumale omukula cross check tumukross checking tuleo kyasande okubeera kakiika ako oba nedda kubanga tukitegeddeko nti abalamuzi abamu 7 yabeerondera nga alina ekigero lwaki abatadde waawo kati nze bwe nasoza okupiikingamu yoyo omukyala gwe bayita Judge Lilian Batemwa oyo ye nina bwina wano mujjuvu mulina ye saagala mu exposinga by the way Kambule public siri nnyo interested mu exposing abantu na kuboonoonera position zaabwe ze balimu naye singa omuntu batebwetabye mazina ganki masina kwenkyenkwagaza ne kasitoba ng'oblockinga freedom oba victory y'abantu then mba ngenda ku expose nga mba sina excuse yonna siri nnyo interested mu ekyo kuba sina wenfulira sina wengeyiningiramu ne kasito oyingira mu mazina g'enkima ng'oprotectinga government y'omumpembeeso eto basira mutano w'akalekyezi against people's victory oba people's will ojja kunsonyiwa ngenda ku exposinga so Judge Lilian Batemwa bobanga ompulira no video njala bakakutwalire njala kugamba nakuwaddeyo extra days to announce that you have resigned from that post or from that committee or from that panel. If you don't do it, I'm going to expose you. You know what you did in Makerere University with Janet Katam 7. You know. I don't want to expose you because that is not my interest. My interest is to serve Ugandans and to protect Ugandans. That's my interest. Against being cheated and mistreated. That's all. I'm not interested in exposing anyone in Uganda. Because abamuli bazadde bange, abamuli batata bange, abamuli basenga bange, abamuli mikwano gyange, abamuli bajjajja bange. Naye saagala kikole ekyo kuba that's not my interest. Sina wenfunira. Kuba nti mujja ne mu blocking amazima n'obwenkanya. That's why ngenda bataakinga. So, Madam Lilian Batemwa, judge gwe batadde ku panel ya High Court musango gwa NUP. Bobo ulira nga kuwadde extra days if not so ngenda information njirira wano nsobola ogikulagako ate okimanyi kuba nakoze ku research n'abantu bwakolakolako nabo donde bifuna information era njina bulungi nnyo mivuyo gy'akola Makerere University nga tebanna ku appointing awo gwe kuvuddeko ngenze Sema Bakama bw'amaliriza agambye mu 7 nti kijja kumbeerera kizibu nnyo okugenda mu kkooti okuliba kkooti ng'ate ebintu mmwe mwabimpa mwampa results SFC yazimpa nezisoma results entuufu ezava mu kakiiko k'eyokuna polling agents sizisomangako kati Museveni agenda kukola ebintu bibiri either if you don't defend him agenda kusalako omutwe kubanga Museveni agamba nti I need to protect myself and to protect SFC whereby Museveni he's in panic whereby Simon Babaka might come to the courts of law and expose the system which might lead the collapse of NRM. So Simon Babaka moide ebintu ebyo either Museveni agenda kusalako omutwe okujja obujulizi oba okujja mu kooti okulimba ate kooti baku exposing nkubuulira Simon Bakama don't expect mercy in the court of law against the will of Ugandans. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP ne people abalina obujulizi obusukka mwe mulowoleza njagala baga batalo ku social media teri muntu wa NRM oba buloga bana bonna bakekemange ente mamira ente erinyira abatandise okujja social media nga basoma article ekyo bakiyita defending oba counter attacking mwalabe ko mumengo ajagamba mbu ate simanyi video tezikiriza basome no please tabalya sente zammwe the reason as to why video zikizo ensonga lwaki mutimu ensonga lwaki abasiba kana basobola bawoleza eruzira ne bateeka ku video ku TV ne bala bakati ate mu court bogandi video tezikirizibwa oba onywanja gachi ngera kubuuza omusajja abadde kutumira gambe simanyi mugambo ino obujulizi obwa video mbutebujja kola okujjako nga constitution bagikyusiza. This is to remind you please Mr. Blogger, you are aged but you have nothing in the head. If the courts of law they can use live coverage in the courts of law to question the prisoners in the prison, what's the difference between that and these videos? That means video bazikiriza mateeka. Grow up. Leka kwesirwaza kubuzaabuza bantu. So videos weziri obwatikingwa webuli abantu abasibwa bali bali makomera ekirala nga tetugenze neyo yonna etteeka liri loud and clear. The moment amagye police beyingiza mu byokulonda okulonda kuba kufu. The moment candidate mumulemesa ogenda ku venue yalaale ye omulundi ogusukka mugumu okulonda kuba null and avoid. Eyo nga tetugenze eyo
ojjukira olukulonda kwa 2006 obuvuyo bwonna obwalimu buno bubadde more than 2016 nga tetugenze na wala wannyo byonna Museveni kyolina okumanya one mu system y'abantu baali bakowa nga tomanyi n'amajja okubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulubulookinga kyali kimala okusazaamu okulonda mu kooti weebiri byonna weebiri one ba RDC participate ne bayimira mu maaso ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nemuga togenda genda ne chamani wo byokulonda yennyini Tango Odoyi yali waabwe n'agambe ettolo n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tetugenda mukkiriza kuyingira wano maze okuwa amafuta aba boda ne ssente kyonna kye bagenda omukkola ndi mabega waakyo video weeri Tango Odoyi yakutayiro commission yakulya akakiiko k'ebyokulonda mu NRM oyo ne waali ba RDC tubalabye nga bakola emirimu egyo bayimidde mu Robert togenda genda nze RDC ngambye togenda gendayo tuleba DPC nga bajja open bagamba nze ngambye nze DPC wano I'll wait order from above. Who is above? It's yourself, Tabasura, the son of Kareches. There are some simple evidences zitagala kubira simu papa kubira simu simanya abagenza abafa musimi batu obujulizi webuli TV stations zibirina radio stations zibirina bana Uganda babirina naffe ne mu ne basizio video mu tuzirina soka tuchiche mugendo tugamba wano kugamba ekisokera ddala 2016 elections zirina obujulizi babaga mu reforms temwazikola ogomusango bakwata. Secondly, etteka ligamba nti kasitoyimiza presidential candidate obutagenda kulaleze ezisukamu mu bbiri ombwati asobola okulidinga okulonda kwonna okusazibwamu Kyagulanyi Robert Ssentamu amugana ogenda kulala evvini mu district ya makumi aga 23. Robert Kyagulanyi Ssentamu mwamugana ogenda kulala evvini amakumi aga mu district ya makumi aga 3. Mwagala bujulizinga omuntu azze mu kooti nga yeyambudde abalaza amabeere abalaza obulimaawa oba abalaza obugero bulingange entangawuzi mbu kati aleese obujulizi kyebabuuza mwagala bujulizi kyobusinga kuobo nga tetunagenda mu bwa vidiyo bwa DRC forms bwaki obujulizi obuli physical bulabikako ba RDC baparticipatinga mu kuyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu ba DPC ba participatinga abamaje abali ku madala ago ba participatinga amasasa agavuga agakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kubbe motoka byalabika kati bujulizi kimwaga nga tunagenda buno bulaba kooti bonna bino ebintu byeraga byonna lubonna nti tewali kigenda maaso labo mu Uganda ali yasirika situka ozukusengala biyo situlengala biyo muddemu tandika okudimandinga Victoria yaffe ebimwadde mugenze muzukende sato baga mission etandika butandisi mukitegedde mission etandika butandisi tetwetagana genda kweyogerako nnyo musime tugenze kwanjula sime tuyogera bubi kubuko kana akalutwa akawangula mwe mwekolera obuvuyo nga mwekubira pass ezitaliyo ekyo nkimaze kati Museveni luwadde Bokuta Simon Babakama kubanga meeting ogibaddemu ogidde okwogera nga mbadde ne meeting ne Simon Babakama mu State House n'akubuulira ekizibu kyalina atasobola kulimba kweta jja birimba y'ebyo ekyo nakyo nkimaze kangere ku ensonga endala olwaleero Museveni osinkanye bapasita mu Uganda mu Kampala wonna bamuwa kiso mukono mu State House Entebbe bonna ne baleeta engalabi zaabwe mune bakongratulating mu congratulation upon a winning the 2021 elections. Yoseri tibahabula utabaisiwa mtani wa Kareches ani akuloga ate atudde ku muti n'embugo ziri bweru ate ngo omugange yandibadde akuyamba okuwonya Bisaka naye yafudde bamukaziza bukaza kitegeeza n'omuzimba agwokyezza tolina wogenda kuwondera bano bonna abalogo bwali olina abafere bonna bakuddukako kati Museveni simanyi wogendako dda kati njala kutegeeza Museveni tuludde ebbanga tulina ekintu ekitumba ku mutwe waki musolozanga nini numbers zimusolozeza for 2 years nifuka abasajja bagenda tubbira mu nini numbers neba na Uganda bakulagiddeko bwe nti omuntu abakaye balonza akaloba nini numbers mwazibba oba mwazitwala zisuula mu Congo oba mwazitwala South Sudan bakulaze nti nini numbers mwazibba ne bajja ne balona ne bakubaka lusupa. Congratulations the elect president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tulwanye entalo za nini namba bazigula mitwala 3 kakadde milioni ne bateekwa ne project ebenja osimenyi bile bayita project smaitu babitani amanya gali ya osimanyani project bya simbi bya kuola nsimbi bakusani namba ne bakwasime project ngenda kujja bakuwe sente mu isime emyoga n'oli emyogo n'ekigambo sikiwulirangako
ekigambo kyenyini okiranga kya bufere emyoga. What is emyoga? Mu dictionary tekiriyo, bo baleta bulesi kigambo kutiisa abantu mbwe emyoga. Emyoga it's a credit company, a banker, oba what cooperative union. Namwe ne mulete engala bisime wali emyoga muleta nini numbers, kanini numbers twazikubye. Kati Museveni ensi zonna ziganye okukongratulatinga toli president wa Uganda gobalula bana Uganda baamulonda. Akitegeera bo baamulonda kiba kitegeeza ye president ne bonozinira ku ntoli togenda ne bonosulira magujja omuzinyambwa magujja tekyalya muzinyambwa magujja kati zijja pizza zira chips and chicken kati gobo kyaloza nti bana Uganda balinga bali abe myaka jammwe akuli kafu bano balala nnyo bano ba ghetto youth balala nnyo tebaagala kumanya kati baagala results zaabwe kati awo nganvuddewo abasajja bano bazolwa ne bakusiba ekimo ne bakugratulating ambu webale kuwangula wawanguddewa chache zisinga obunene ziri mu Buganda. Do you copy what happened in Uganda? These people, they praise you because first they need security from you. Secondly, those pastors, they know that they are criminals who cheat from their followers. So they are there to congratulate you so that you don't get annoyed about them. But they know it in heart that their followers, they voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. So they are just there to congratulate you, come afraid that they are congratulating nothing they did. Because their followers, they went against their will. They voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. So they are there to congratulate you because one, they need security. Two, they know if you don't give them security, the public will go against them because they have committed so many atrocities in those so-called born-again churches. So they are there just to come afraid, but they know inside, deep their heart, that their followers didn't agree with them. They voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bazza okugamba kimunange okujjawo nga nawe wafuuka nte y'abato buli asanga agirimba neegenda ne baakukuba akalulu super mu Buganda. Kati bali awo bazze okukongratulatinga bo lwaki tebazze n'abayigirizwa baabwe bo bakwagala nnyo lwaki tebazze n'abayigirizwa baabwe it because bakulimba Museveni bakuba akalulu okimanyi bulungi nnyo you were defeated. Ochimanyi you were defeated. A minute. Ochimanyi bakuba akalulu flat. Kati bana abalokole bakubuzaabuza ba pastor kubanga beetaaga security. Nenga bennyini endiga zaabwe zabagamba tetugenda kukulonda tugenda kulonda Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bakuba akalulu. Kati bazzo kulimbalimba mbusimanyi congratulations Mr President endiga zaagana ndabagamba mujjukire bwe nakola vine bagamba ffe tetukyali ndiga tuli mbuzi embuzi twafuka mbuzi tetukyakkiriza mukitegedde kati Museveni kwata abalokole bonna basibe n'ebisumuzo bisule mu nnyanja kubanga bakubuzaabuza kwata mayiga kalooli wassanye mu kwata omusibesereza omuwa bakubuzaabuza kwata abantu bonna ba NRM bali mu Buganda basibe kubanga bakukubisa akalulu super baganda okubulira ekituufu na kiri ekintu kyonna kiwakola kale kankubira ekira kyotamanyi Museveni kuba sigenda kuyita president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu politics it's all about numbers and luck. Kikisooka tulina kye tuyita sympathy vote akalu kofuna ngo kafunye bantu nga bakuwuliriddeko ennaku bili ebintu bisatu mu politics mulimu kye tuyita sympathy vote akalu kofuna nga abantu bakuwuliriddeko ennaku lw'ekintu kiba kikutuuseeko tulina kye tuyita luck omukisa tulina kye tuyita numbers obungi bw'abantu byebintu bisatu. One, Museveni tokyalina luck mu Uganda, nobody loves you, tebakyakwagala bantu bakukoowa. Two, tolina numbers tokyazirina. Three, ogitegedde tolina sympathy vote whereby oba since day one obadde okinya Robert Ssentamu nga bantu bagabannanga akasaakaana k'abandi mwana asuze mu mpewo lwaki batawaanya akaana kassebo n'abadde takawagira n'amuwa obulo omusuzizza ku kkubo musajja ne mukuba tiya gaasi
ne mukwata ne mukube emiggo n'ayeeko omusaayi. Teri kintu kinyizanga mukazi omuntu mukazi yakyasinza okusonyiwa ku nsi kuno. Omukazi n'ekintu ekitonenye tutse ku mwana wanyiiga n'afuna ennaku. Kati ekyakubisa akalulu. RDC, poliisi, SFC, military ne UPDF be bakubisa akalulu bakukyayisa. Poliisi yakubanga tear gas ngeri ku promotion. Kiba kitegeeza bamu kubanga tear gas nakugamba nga ne kugamba buli lunaku oluyitawo. Ne mukola ebikola ku Robert Kyagulanyi Center mu afuna sympathy vote ewera abantu omutwalo gumu kyatuukirira. Ne mugaana okubeera mu hoteli emirundi egisinga. Abakazi ne bakaaba. Bannanga omwana abandi asuze ku kkubo. Kyekinnya akaana kaseba n'akatta bambi. Olwo obulubukula. Kati ye ng'omusajja omunaku amanyi tayagala Uganda. Niyebaka mu mmotoka n'agamba kimala kambeerewo. Nali nkubyeko buloka n'ensula ku kyokero. Robert Kyagulanyi Center yali akubyeko buloka ne zimuwerera makerere. Ate buloka bazookya kiro. Yali amanyidde okusula ebweru n'embidonga badde nga asula embidonga asulayo. Niyebaka mu mmotoka ye niyebaka. Ne kinyiiza abakazi, ne kinyiiza abasajja, ne kinyiiza abavubuka b'emyaka gye n'abandi badde bakuwa akalulu bakuyitako. Kati omukuba tear gas, omusuza ebweru, omusiba, omuwaayiriza. Nakugamba omuntu bw'aba afunye luck n'afuna numbers ne bw'omugamba nti musezi. Omanyi bayinza okukola? Bagenda ne banoonyayo omusezi kafulu amanyi okusera bamuleeta n'amusomesa obusezi n'afuukira ddala omusezi. Ekyo Museveni abadde okimanyi mu politics. Omuntu kasita afuna luck n'afuna sympathy vote ne bw'oleeta ekintu ekikyamu n'okimuteekako bwe public ekulaga ekintu ekyamu ky'omutaddeko basobola okuleeta ekisingako ky'omutaddeko ne bakyongerako ne bamupromotinga. Ekyo kyakolemu okumanya. Wagamba Robert Kyagulanyi muyaaye njala kugamba mu Uganda 70% fena tuli bayaaye. Not 70 no. 80% fena tuli bayaaye. Kati Robert Kyagulanyi monga nti muyaaye. Kati abayaaye ne bajja ne bakola ki? Ne bamulonda. Ne weerabira n'ogamba nti mu Uganda bana ba ghetto simanyi ba idiots, they are fools, they lack responsibility, tebalina buvunaanyizibwa. N'otamanya nti 90% Uganda bagiyita 90% Uganda ghetto. Ebifo ebiri organized mu Uganda mulimu Muyenga, Kololo, bifo biringa bisatu biri organized bisigadde byonna slums na ghetto. Ekyo wakirabira mu tote bakolera calculations. Wagenda okujjukira ono bebe sheet ajja kubira mu yogero luyayi emyaka gyo tekyayogera luyayi. Wekuba magala bono fala ddala badandala. Kati nawe nokkiriza ku myaka gyo oleeta ono musiru bebe sheet ajja kuwandiikire mu yogero luyayi. Wali wekuba bama nti welcome to our market dance. Nibakoleta mazina afa twanyumirwanga bunyumira. Kyenkugambye nti omuntu bw'omuyita omuyaaye. Abayaaye bagenda kujja beeyongereko ate bakulaga obuyaaye. Kati wagenda okujjukira nti abayaaye bakola ennamba nnene nnyo n'abataasoma bakola ennamba nnene nnyo ng'ate nawe kenyini tewasoma weefulu mugezi ne bakulaga akalulu. Kati kyenkugambye tosobola kuba Robert Kyagulanyi Center ne bwemusibako ekintu kikyaka tokyasobola mugaa nti yalidde omuntu n'ali omulambo tokyasobola kimukwasako tekyasobola kukwata kubanga abantu baasalawo eddiro baasalawo baamala. Okitegeera? Tikikyasoboka. Ekyakulema okutegeera tukyasoboka. Nkubulidde ebintu bisatu factors zaali ssatu. Nkugambe the moment oluzinga numbers n'oluzinga sympathy vote n'obantu endala kuba tokyalina kalulu. Robert Kyagulanyi Center mu yafuna sympathy vote nga bagimukulyetingere bamani magye, poliisi, RDC, military, UPDF, SFC n'amakooti. We yafuna sympathy vote countrywide. To nafuna luck. He was loved countrywide. Nga toyawudde mu region kirima mwagala. For the first time in Ugandan history tekibangawo. Secondly, nafuna numbers. Wali toyina numbers. Nga tozirina. Wawozanga basimayi tukola scientific campaigns kumbe wali okimanyi. Tekyali muntu wakwagala. Ekyo ne kiggwa. Ngenze ku kirala njagadde okikunya abapasita bakwata ogenda obasibe bonna tandikira Kayanja omutwalo musibe
kubanga byakulimba byonna bakulimba sereze bawowa nono Bunyongo Pastor Bunyongo ono lwempulidde akaaba nange mu nsonyiwe mbana basobye mukomeo mu church abantu bagende kino kibagamba tunavira mu kalulu kano Kereziya church mizikiti jja kuba endiga zigenze ngezo okulya Bunyongo Pastor Bunyagaba nange ate mu nsonyiwe gwe nasobya simanyi mukomeewo wololololo simanyi bichi twabagamba ne tubagamba abantu ke banaategera nti badde mbafere ebbanga tubagenda kudda mutandise okkaaba baba Pastor Bunyongo atandise okkaaba linda abala bagenda tandika okkaaba twabagamba bali mu industry mu entertainment industry mugenda kkaaba kana abala bagenda kkaaba abantu babakyusize emundu zabantu bazizza mu bantu abadde bali mesa change mujja kuulya guno omuzanyo tegunaggwa kati Pastor Bunyongo beera yeeyo ng'okaaba waliwo oli efulambu yasinga otegera mu Uganda naye akamafrejinga naye nabagamba ajja mubakwatako olunaku olulala kuona muwamu time mujja tegeera so no awo sigenda kulwawo akati Museveni ba Pastor Bunjagalo bankwatira omukuomu batwalo basibe bakuddize sente zo kuba bakulimba tebazirya endiga zaagana endiga nazifula mbuzi nagambye ebuzi tosobola kujja jibba mu kisibo n'egenda bwetu ne bwojiwa omuzigo nga yasaze nti esaze tosobola gikwata endiga zo zaagana endiga zaabuuka ntuzitaninga into goats and you can't steal goat during a day mbuzi ekuba enduulu kwata bapasita bona bakukiina kye bazza okukima basime security kubanga bakime balina emisango ensi ebaagala so congratulations the president elect Robert Kyagulanyi Ssentamu the rest musigale gye muli n'empumuzo zammwe bano bapasita bakwate ekibaleese okimanyi Museveni Yoseri okimanyi bulungi kikulu ekibaleese wabawa billions and billions of money okukola crusades bapromoting kyagaana kati bazzeewo tukongratulate wandi bakite bazze nandiga endiga zaabuuka ate Museveni otuyita magoti tezironda bantu bebalonda notuyita idiots tezironda bantu bebalonda pozi goba idiot lebe bakuno tebaliyo ne mubba ni namba zo zimala mu Uganda nazo nezitabalonda what went wrong you corrected a lot of nini numbers but even nini numbers didn't appear anywhere kitegeza bakubba flat you are dealing with the mafia within your system you don't know them emizimu gye wasasulira sente kugisaddaka gyakufuukira ekizibu tokyebaka ofuluta okuba empi wenna amagumba gakwetola ebizibu olina biyitirivu nnyo osula otudde tokyebaka muwiki bakamu olunaku lumu kyokka oli gwovugayo oga nti wamuwangula ali mu nnyumba ye mukalirira akeera ku makya yambadde amasuuti alinga gwe bamutungirako gwezo zikenda bunaku ziki okeera kogga tokyalina na mmere bakusotera bumonde kati ezo omusajja gwewepankako esuuti zayambala kati alinga gwe bazitungiramu bamuzala n'amasuuti ku mugongo gwezizo kati ziringa buddeya buno obubeeramu emmwanyi bwanikibwako emmwanyi engato zoyambala za pamba zino ez'abalwadde bagunde balwadde basukaali ne sikosero ne polisa n'aluse zoyambala omusajja yambala fitting wengato n'atambula n'ogira ng'etambula ko naye gwe bw'otambula mu kkubo oyinza okulooza oba mmotoka yeyitawo ya silensa nga toyambala z'abasajja balwadda pulesa naye tusobola kutegeera nti ensi yakuvaako dda kyo tokimanyi okitegeera so mulina obitegeera nti bino ebintu bituuka ekiseera ne bituuka tulina okukyusaamu kati gw'oli ku puresha maaso gakutwakadde osula teweebase ologota n'emizimu gye wateriweero egikuyita abali mu safe house basula bakuba emiranga woowe mututta tosobola kufuna mirembe ekyo kiremye okutegeera mu mutwe gwo tosobola kubeera nga safe house zikaunt wadi buli alimu akuba enduulu woowe mututta abantu bali mu makomero waka naye Museveni otwagaza ki abantu bali mu nsi yonna basula basaba kusabira essaala embi abantu bali mu nsi yonna bakusabira essaala embi bakusabira essaala za bandi satiririgo bakusabira essaala z'abaluminati zibakutwale bakusabira emisambwa gya Buganda gikutwale emisambwa gy'abateeso egy'abasoga egy'abakonjo egy'abaki gyonna gikutwale n'olimu okumanya nti ekizibu ekiri ku bantu bano kibalina bw'otasobola kwekubamu kifaananyi oga nti byenkola bikyamu tosobola kuwangaala Museveni wandibadde wekubamu kifaananyi oga nnewo kandeke Uganda kubanga kinfunyemu nkifunye nyola okuba muyina kawo mentality nti ento nagikuba miggo neetera yekiva mu exposing yourself naye nga mwandibadde mukitegera nti abantu babakooye tosobola kwekatika mukazi nga takwagala okitegeera kati oli ogakubugumye wenna otwakadde amaaso obeera onooyogera kati wava ne mukkala buli mukkala ki oganye okuteera nti ensi yakutta mu ensi yakkoowa endiga nkoowu bannayuganda bakoowu kati mbabuulidde drone ekyo zikola ekyo sigenda kulwawo ngenze ku kirala bannayuganda mbagambye ekyokwedifendinga mukitegedde sigenda kirwako drone muzikumeko omuliro kyo nkibagambye kubanga
defense minister ageta zimanyi ne namba y'abantu abakwatiddwa tebamanyi kati kitegeeza ki emmotoka bekwata nti n'aba plate eba teri mu mateeka gyokye terina address omuntu okujja okukwata balina okukwata nga balina ekiwagira ekiva mu kkooti baku poliisi tekibabirina muzookye n'abalumbi mubakuba emiggo mujja genda mu kkooti muwonze kubanga teeka liri kiriya okujja okukwata munnayuganda olina okuba nga olina arrest warrant oba olina reference 2 oba olina court order bw'oba tolina court order tolina police reference oba arrest warrant toteekeddwa okukwata muntu mumujja ne munne mbakwata muli ngoye za bulijjo temweyogeddeeko muganda ziriko namba muzuuke muzikumeko omuliro abantu b'okumutaasa kafeero mwebali nnyo mubalire dda kye mwakoze tit for tat akatakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomira mmotoka muzikumize drone muzikumeko omuliro kasiteba nga teriko namba mugikumeko omuliro ng'ekimya omuntu naye wennyini omuntu azze bazze okukwatira makaago mbage mulina amafumu mulina amajambya mulina obusaale akonkone wo talina appointment mubakasaala afe tujja kunyumya naye nkiddamu omuntu ajja in the middle of the night never not in the middle of the night najja ku muzigo nga gwoyingidde weggadde ne mukazi ne family najja n'akonkona n'ombuuza gwandifa by'okwerinda aziku gye yakasaale mubakasaale afe tunaawoza self defense kuba constitution ekyogera self defense constitution ekyogera okwedefendinga nze nkyogedde Lumbuye komeko ali yakyogedde oli wajja mu maka nga tuwamwa invitation tebatambula kiro kujja okukyalo kyalawana ekiro ssaawa nyezi ekiro jjo nkima mujje amafumu mujje amajambya mbatwalaganye kiro simisana ate nemisana temutambula na jambya kubanga ejambya amateeko n'otambula ng'ogirapinzeeko ebyayi oba ekkutiya ate nga papa sirona kyogero gikozesa si kutta mirimu naye oli wajja mu maka ge ekiro nga talina invitation tewamuwadde invitation please you have a right to defend yourselves nkiddamu n'emmotoka gye bayita drone nga teriko number plate nejja okupiikinga omuntu nga mula please muyambe bantu bannamwe self defense baga tebazimanyi tomanyi abantu babuzibwawo mukikole nga okumutaasa kafeero bakikoze era abantu b'okumutaasa kafeero mwenna mbaagala nnyo abe wakisekka mutandike okwebereramu babatwala naye musigadde mugabana naye babatutte omusajja bamututte kyali bamututte bagenda muttanga otuna bamututte musime balina akabundu mubakube n'oli omukazi Janet mbwali awaloota naye ayagala fuga Uganda weya Janet mbwali ofuga Uganda we tewasoma P2B mbwofuga Uganda wenna otambula amagulu gakuyiikayika ice cream ono awagundi owa fidolido wali ku fidodo wa ice cream ice bimba amagulu gata muno ogenda fuga Uganda tulwanyisa nkweze nga atoleeta namuŋŋona mu ayagala fuga ggwanga kuki tulwanyisa nkwenge ate baleeta namuŋŋona muleze njagala fuga ogenda fugani nga tumanyiddwa ate mbone Janet alina ebirowoozo alina ebirooto mbw ayagala kufuga Uganda kuvadde tulwanyisa biku ate ensanafu zijja that cow mentality mwino gireka we are not cows Ugandans we are not cows we are human beings who think and act that cow mentality mukwata emigo mukuba abantu mbasiba mu farm mwakola ne farmers by detention centers emuteka bana Uganda kuba kye mwamanyira temwina kintu kyebayita discussion or peaceful means of transition of power temukimanyi kyemmanyi kimu cow mentality mukimu kimanyi kiri mu kukwata mugo kuba bantu kubatta kyemumanyi kyemmanyi ekyo kate mukimu kyemmanyi musolo mulugolota na mizimu gintwala mubatta kati Janet omwana abandi gomwatta olwokuba yayenze ku mutabani ono bayoro balwa wali omwana gomwattire side ze boba side ze bonge omwago gomwasiba mu sink mugundi musoko pit gomwasiba ne mugamba mvubuka ya muse yali mu ddiiro kati ogwo muzimu gw'omwana kubanga oyo mwana yali yagala lwaboogo muwala unaakubira nti wali omwana yagala lwaboogo Janet nolagira amajegu ne gajja ne gatta omwana ne muzanya firimu n'omuvubuka oyo ne bamuteeka mu sock pit oba mu kinnya kya kazambi mu septic tank ne muteeka kumala wiiki namba nafa ogwo muzimu guyinza okuleka Janet ne webaka
mubeera mulimu ne mulogona ne bantu wala bakutuwala gwe tomanyi bamutta bantu nabo si bantu nologota na mutte muva ku basawo mbone mutu ya mizimu gitutuwala mwali muttabiyenje n'ekyenje kinyi kituka ne kukolimira mwali muttabiyenje. These are human beings abaina fresh blood ntibaluluma musaba n'abandi mbatademu ebiwolo mbizizise mubisazeemu muloza muli omuyina emirembe era mugenda kukolimibwa mpaka. That's why Janet Katonda tiyakuwa mwana mulenzi kubanga singa lyofunye omwana mulenzi singa Uganda iri mu disaster. God knew it well before. Tasobola kuwa mwana mulenzi. Ne before even you shout that you want to become a president, first sit down and ask yourself, why is it that God didn't give me the baby boy? Omaya watabasoka kwebuza soka kwebuza ne mu butuufu ebigambo byenkola lwaki Katonda teyamba mwana mulenzi. Aina abawala n'abampanga nabo bakataala. Nabaka Katonda gaba byonna Katonda bwakuwa ssente ayinza okuwa abaana nga bonna bakataala. Bwakuwa abaana nga bonna bali bright ayinza obutakuwa ssente abaana b'okuqualifying okusoma obulungi. Mu nsimu ebirika ne Museveni Katonda yamumma abaana abategeera. Ate oyinza kubanga otta abantu bali mu safe house bakolima buli kiro abantu bali basulanjala ba Museveni n'abantu ogenda funa emirembe. Era kyovula otuuka bwoti ku ntebe n'otula omalawo eddakiika nze olaba nze nyinza okubanga ndi awo nempulira nga nkooyi nenvuga nengenda nga njala kwebaka. Ne imagine omuntu ayita omukulembeze w'eggwanga n'otula mu conference within 3 minutes. Neweekanga empozi mu conference kati such situation omubiri obwongo omutima bibakulaze nti you are outdated bwe basikulu laptop oli ku Windows 2.50 capacity oba olina ogenda n'obeera mu retirement the moment kasitombiri kutokusobola kukwatagana na bwongo obwo kiba kitegeeze ne muno oba yakubira mu North Korea wa Kim Jong-un singa yakutta dda kuba tayagala bantu beebakira mu mugundi muki beebakira mu meeting egwengo bayinza oddi kuba ekikompula nga webasi nojja no presenting 2 minutes nibaga mzee zuka tuli mu conference tuli mu conference. Such situation mbunawo kyafuga eggwanga nembera mu conference omukazi wona alota naye alota naye neekanga kuga gwe temula ati waliwo ekikyamu olina okwebuuza waliwo ekikyamu. Katonda si musiruga ndibuuza emyaka 80 wummula. Museveni alota obukalabanda bumugoba alota abantu beyateriwero bamugoba bakyere bona beyatta bamugoba abalambuuza kati luta magundi omugenzani omugenzi Kayira recently omwezi oguwedde Katonda agenda mu kulonda Kayira yamuyita anamugamba kyali ja tugende go wanzita tugende simayi bamwagende ku malala ekiro kuba wali oteekateeka ogende nga abafamire mu kuuma malala g'omugenzi Kayira ono musajja ajja nga Kayira mugamba tugende nkutwale nange wanzita tugende gyembeera bw'oba okimanyi nti watta abantu ng'okimanyi repercussions ozimanyi olaba otta nkoko n'owulira ensonyi ng'ogitta naye gwe bunaku gamba kill b'olagidde okutta baluluma kubanga this is a fresh blood kyolwaga nti omuntu teyeefiira abantu tebeefiira okitegeera abantu tebeefiira tovulaba gwe Janet ogw'ensimbu Katonda yakuma omwana omulenzi 2 3 omuntu ali mu sed n'otulanga oba siwomandekeyo yatunula bwati kubanga nze noyambala engoye ez'ekikyala zibayita office wear oba bulungi nnyo noyambalyako canvas ng'oli off bagita fashion police ng'ebintu biba tebikwatagana kituba kitegeeza ebintu mukola bikyakwatagana mwali badde mutegeera nti kati saa zino muli off dated muveeko mugenda abantu abala bajje put yourself or picture yourself between your husband you and your husband look at Bobi Itungo Kyagulanya Robert Kyagulanyi Sentamu their dressing code and their figures get the difference that you are expired and you are off dated mukimanyite enseba koye mukitegeere tuna obwana buli kalika Bobi bwokatunda oyinza okulooza engoye bazika bakazaala nazo kazi katono sirenda obwongo bukola kati no let us do the comparison.
edda batugambanga batteranga ebintu ku lubalama bagamba compare and contrast. Kati let us assume Babi ali wali, Janet ali wali. Tutandike tukole comparison between Babi ne Janet. Ate nchima Janet tosobola kuyimirira waawo. You can't stand with Babi. Mentally you are sick. She's actually at 100%. Background check zero. Babi aina background check. Academically zero. Babi aina degree. Nema kerere jari bwezo bazi forging abo forgings. Body structure. Babi 100% model. Janet. Mukugambe choba. Alinga ensawo y'obutunda gye bapakidde opakizi. Ensawo y'emichungo b'ensawo y'obumonde. Ebeeramu amakoona n'omuntu oguba teguteredde ku bwatyo ekyo body shape tukiressaawo. Tugenze intellectually zero. Dress code zero. Kati gwe nkumaze nkutadde wali comparison. Tugenze ku bbaawo Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balete babiri bateekewo comparison. One life experience Kyagulanyi asinga Museveni life experience okugiyita mu akusinga. Two academically Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu akusinga. Mature politics although Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu byobufuzi just 5 years or 3 years, go abadde mu byobufuzi almost 50 years of your life, but your political experience is full of divide and rule, blackmail, assassin, killing, and is full of genocide, whereby bwetuja mu political reasoning capacity eyo eri backwards eya Kyagulanyi eri updated kubanga zekolera abantu gwokolera family yo wakyogera openly era still akusinga bwechojo mugambu twatere embundu chojo mugamu akube mundu. These days we don't use guns. That's why the mentality ya mbagambi mulina kao mentality mugula buguzi mundu je migo je mulina kategori advanced che mulina mutwe che mulina mutwe mulina mentality ya kulunda ante. The reason as to why these people they have cow mentality is because they grew up holding sticks, looking after cows. So now they from nowhere they got a chance of becoming he became a president. He's still continuing pushing on their cow mentality of buying guns because now they changed from holding sticks to purchasing guns. Amaro temuli dagala mugula mundu. Abantu bafa mugula mundu mugula mpingo. Abana ku masomero tebane bakosa ate pads mugula mpingu na mundu. Mentality kubanga kati advanced of holding a stick is the holding a gun. Chemunda mentality Kyagulanyi bakusinga. Gwe politics wogenda kulambo in experience. Wagenda mu sikono olwana watayo bajjajjabo watta baganda. Wagenda okubba banks wabbaza nnyo kubaza akitaawo wabbaza abaganda. Wagenda okudividinga Uganda wadividinga bannyo kuba baganda wadividinga banna Uganda katochaba dividinga. Tolina wosobola kumira Robert Kyagulanyi Ssentamu to compare and contrast bijja kubeera bizibu nnyo. Okitegera kyofuna ne obokozesa abantu boleeta Museveni kasitoleeta omuntu ng'oli kireva dani himu agenda kugoba togenda kukola naye. Okitegera so there is no match, there is no comparison. Mwetereze mu kitegere nti obudde bwamumbaliitako. Okitegera mwapangisa n'abazuukusa ku mikolo kati. Waliwo kasitole ke baatunyumizanga nti omugenzi Idi Amin Dada yabeeranga ku mukolo ng'oluzungu talukwasaganya bulungi. Naye bwe baatuukanga ewantu nga waliwo okusesa yayinanga abantu amugobera bwe batuusa okuseka mu nkono ekonseke nga Amini bw'atyentimuka ng'aseka kyesaalabako kuba zino tuwuliza stories just ngambulya stories. Ti Amini yagendanga mu international conferences oba bali Kampala oba bali wabweru nti bwe bayogeranga mu luzungu ng'abantu balina okuseka ye nga tayimanyi bagenda kwogera. Kati yafuna ngambo just buli mwezi noza bi comedy sibaga nti bali bituufu just mbanyumiza bujumiza comedy. Ti Amini batukanga basekera mukono n'atitimuka n'abaluka n'aseka which is sikimanyi bwa kituufu kubanga mu videos na history sikirabangamu. Ne Museveni kata ina abamuzuukusa muga
bwabera bwata mzee izuka bantu bakulaba naga tuli kukiwano kati bwale watanso okufuna abakuzuukusota aliko okumanya ekigenda maaso mu ggwanga Uganda isinkinga mudeeke ebbali so kwata family katu mwabiri mbajjeko nzijeko babbi nenzijako Museveni batadde wali comparison leta abaana bamwabiri abawala njagala mundeetere suubi wao n'omwalo bamuyita bayedi namagembo n'obwana bwachagula bubiri buleeto buteekaawo simple mathematics compare and contrast leta suubi oleete nakali akaana akawala akalala kakulu ka suubi amanya ngeerabidde obuleeto obuteeke wali oleete Natasha oleete neno n'omulala alina church obateekaawo obateeke batandika okuwandiika reasoning capacity abaana abakazi ababiri bagenda kudduka bakazi abakulu bagenda kudduka emisinde ginnyini guleta buno bwana bwacha leta suubi otina kali kakulu ka suubi akawala obuteeke wali butandika okudebating abaana bagenda kudduka abawala bakulu bagenda kudduka suubi luli yawandika ebbaluwa ne Kampala nawandika ebbaluwa Muhoozi tasobola giwandika kati suubi ne katoka n'akawala ambujjeewo leta Kampala muleete ne Muhoozi ono bateeke wali just emia Kampala balete wali badebating Muhoozi tasobola okuholdinga press conference nayogeramu okumala essaawa namba ng'ayogera sense leta ebbaluwa Kampala gye yawandiika ng'akoona ebiga ebikolo by'okukwata kitaawe n'okumutulugunya n'omuleka mu maka house arrest Muhoozi tasobola giwandiika bajje batandika okwogera oluzungu spoken publicly abantu aba ono mwana Kampala emyaka giri 13 14 bwe gityo Muhoozi ayina ana mwena 44 years leta Kampala ne Muhoozi bateeke ku the same platform let them start discuss issues over debate nga betwakolanga amasomero village life is better than city life ba debating bateeka tu just emia tu bateekaawo two people Kampala ne Muhoozi bateeke wali publicly open debate but simple discussion city life is better than village life or urban life is better than rural life obateeka topics B ba debating publicly ku microphone majimuwe ogenda kumpulirira ajaba gamba atsiwe na nkeji bino tindi kubisobora era agenda kudduka buddusi tabisobola kubaka tunati yabawa bwongo obwo muwulira tonere yabubawa compare and contrast the incoming family and the outgoing family let us talk about the national issues and social fair issues in the public open debate Robert Kyagulanyi Ssentamu tulene Yoseri basirwa on the same table let us discuss kwata Janet ne Babi bateeko the same platform they let them discuss nkulaira Babi tagenda kola script wadde neji tagenda kuwandiika ono Kembabazi eyayita Madinise Makerere bayina okumala muwandikira scripture gye nayo era kyovula babasoma bugalubindi beera no wansi asoma bisume bwati n'olumu n'abitulamu nga tabitegeera Babi agenda kujja nga talina kyawandiise ku lupapula ajje n'omutwe gwa amutandika omwambulengo yamuteeke wali bwati ojja tegeera the difference between those two leta bana abawala kasuubi nakali kanne waka kakulu akawala obuteeke wali bugati nabana abawala ba Museveni babisimina Natasha ne Diana bateeke wali bagende ku open debate ojja kuwulira leta Kampala muteeke ne Muhoozi Solomon Kampala bagende mu open debate
by primary 7 discussion oba gundi quiz ojja kuwulira endulu bwegenda ovugira mu kira mu muholo tujja kuwulira nakulabako akatono aba akyadde mukkiriza okugenda kwange kuno n'enswaswa etaanula erega engalabi kangene pumuze engalabi yange anti bagadde awulidde buddo nga obudde buddo butuuse sanze omukadde ejjubi yanga noga ejjubi lye gwero liwali maliri ludda lyononoga mukaba 13 ampeera nange empumudde eno page ekyaliko eno ngenda kuzoganya nabo mpaka teri kuzikiza empya kweri n'enkadde kweri mukiwulidde bulungi so teba babuzaabuza mbw ate nagirwanidde negikomyawo buli nyugiyina wadde banazideritinga njazikolirangako 2 mpaka tujja balaga mwepanka munoonya simubanga mwataddeko miliyoni zendala mmeka ezaddola nze musajja wattu nkesalo kyanga koya mutamivu muteeko sente empya neka waki temuzigulamu ddagala nina kaki munoonyeza ki why are you looking for me I'm just a mere person, a single person like me. Nemuntademu investment ez'ensimbi n'ensimbi empya n'enkadde for what reason? If I may ask Museveni, why are you looking for me? Siri minister, siri RDC, siri chi? Just omuntu ombuud, nemuntadeko sente empya n'eka simenga kati mwataddemu abalasha simanyi banoonye. Kati ndibwebuuza obwongo bulowooza butya? Nze temunspendingako sente zammwe sirina kyendi, temunoonya. Sirina kyendi z'omusajja gwe munoonya ne mulina ebizibu. The only thing you know in life is shoot and kill. Who are we? Nani we ana manyi oyo musajja muzibu asoka nabuuza. Abuuza mhoza. Nani huyu anafanya fujo? Huwa kibamanyi kyokka. Nabuuza CDF ono alimu oba mukazi musajja ziyane machali ayina amakudde ayina hips. Oyo gundi CDF mo David mo ayina hips chali yane bo mukazi wa musajja. Nibwo atambula ina yika alinganga gundi alinga gana gundi alinga gana amataga fudde bongo kungulu bwatu bwa yenda bo mukazi wa musajja mbuuza. Haro shida gani iko huko? Namga mzee hawa jamaa wanupu wanatuchezesa sana, wanawachezesa huwa tu huwa hivyo kama mayuwa kuua tu biwa manyevyo. Tukawa manyi tira chibamanyi chika chibamanyi at 50 years chibamanyi echo at 50 at chibamanyi echo huwa kuua tu. Nana na wasumbua na wananchi wanatusumbua. Kumaliza tu. Tulikuwa tunapigana huko Ruwero, wamekuwa wapi? Hao ni cockroaches huwa kuwa tu. Tumekuwa tunapigana Ruwero no ulia kalia kasajja. Ati mister. Hawa jamaa wanatusumbua huko town huko Kampala wanatusumbua. Unasema nini? Bwana tusumbua. Wanakusumbua? Si ndio wewe una gani? Huwa kuwa tu. Wamalize wote. That's the term they have. Kwa biogera mu Luzungu olumu wamalize. Huwa tumekuwa tunapigana huko Ruwero. Wamekuwa narara tu, wamekuwa kwa usungwizi wanarara. Sasa wanatusumbua huwa kuwa tu. Hizo ni cockroaches huwa kuwa. Time will go to come. Cockroaches will answer you, will ask you questions and you will answer. And you will pay heavily. Abel Kandiho, hizo mambo zenyu za chishenge mnaongeanga huko kwa barracks. Kama mnafanya operation mnaua watu.
muendelee hata mutalipa. Munaongea kama wasenge, kila saa munaongea kama wasenge. Munaua watu, munaongea hizo mambo zenyu mbaya. Siku zenyu zinakuja. Haya mtatuambia nani ni nani. Muko na bunduki, munaua watu, lakini mjue waraishi wengi wamekuwa kwa hiyo State House. Waraishi wengi wamekuwa kwa hizo barracks. Wamekuwa na bunduki mingi kushinda ama zenyu. Lakini mnauanga bangu, mnauanga bantu. Kwa sababu mnaongea muko na pesa, muko na bunduki. Lakini siku yote mtakutiwa. Sawa yote mtakutiwa, tutawapeleka huko mabusu na mtalipa. Alafu msimamishe mambo ya kuwa watu. Hizo mambo zenyu za chishenzi mnaongea kwa simu ama mnaongea kwa simu naombe mkubwa wako anakuuliza mtu gani yuko anakusumbua, mnaoza au watu wanupu wanatusumbua. Sasa mkubwa anatoa order, huwa kuwa hizo nani, huwa malize tu. Tulikuwa tunapiganga wewe wamekuwa wanarara. Sisi tuka hapa huwa mutalipa. Haya. Musule bulungi. Twitter as usual, mukwate Twitter muziwandikeko. Mungende mukyalako nako niwe mbabuli ekyokukola fe tukwete twagala abantu abatubuulire. Mubategedde bulungi babulire. Mbategeeze. We are tired of their comedy. Abantu bafa abantu babasiba, abantu bali makomero basiba. Mugende mukagamba akakazi kawumuzeeke empumumpu yako n'engalabi yako tetulataga sente zaako. Bannayuganda bali mu kufa. Uganda inchi yetu sisi wana Uganda Uganda inchi yetu sisi wana Uganda. Siku ngine tutawapata tuwapeleka huko nyumbani zenyu huko Rwanda. Si ndio? Hizo mambo za kuwa watu msimamishe. Hata mmekata ICC ko huko inabakilia huko inakuja. ICC saa yote inakuja. Shida za ungwani zimeisha leo. Jelo yako imefunguliwa. Museveni. Shida za ungwani zimefungwa leo, lakini yako kama wewe Museveni na warafiki wako imefunguliwa huko kwa ICC. Siku yote utashikiwa. Unakumbuka? Musule bulungi mwana. Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.